tuba tuyingiddewo ali ku YouTube Kyeyekolede subscribe nga kuba wano wetulaga muliro gamba munno ow'omutima omunafu fuluma wano wetulaga muliro naye nga tubaniriza mwenna abaliko andi n'omusajja ow'amaanyi olw'ensonga zetugenda okwogerako ez'amaanyi ezitambula mu ggwanga omwami si mulala wabula Yeekolera basinga mumanyi bandi mumanyi nga music analyst abalala mumanyi nga political analyst bingi nnyo byakola naye kababuuzeeko tandikira awo ogamba ndi bulungi muganda ogamba otya oyagala kama alunda era ndi musanyufu okubaako kachumbaali bulungi ogusookedde ddala era nkubiriza abantu kusubscribe oba osangire tuyikiranako weewaawo abantu sooka bagambe nti wano wetulaga omutima omunafu akoleki afume wano wetulaga bwoba owulira oli wa mutima munafu ng'era owulira owagira Museveni tugenda kufa fuluma ngenda kukutula emmeeme Frank Gashumba obudde buno afaaki omuntu bw'olya n'okkuta oba jjagala oba ofuuwa omuntu bw'olya n'okkuta oba jjagala oba ofuuwa kikyotegeeza ali mu kufuuwa yalidde nakkuta kati ali mu kubajjagala yalidde ssente nakkuta kati ali mu kubajjagala nakufuuwa zaani ze yalidde ez'abano bakolera abajjega banne yagamba afa ku kituufu alumirirwa kituufu kituufu ki aba NUP abagikulira bali funded by State House. Okay, oli mutuufu. Today teyali ku birthday ya Muhoozi. Bw'obeera ku birthday ya Muhoozi kitegeeza oba muwagizi wa Museveni. Toyina ngeri gy'ogamba nti Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu naye nga te ye Katonda tomwagala. Kyeza bw'okkiririza mu Yesu Kristo Katonda oba okola ki? Kakati nga ye omukozi wa Museveni ne Muhoozi kitegeeza ono mbega waabwe. Gashumba mbega wa Muhoozi yenga Gashumba omukozi wa Museveni kitegeeza Bobi Wine mbega wa muki wa Museveni ne Gashumba baba bakozi bonna mu kampu etya kyekimukubya mukozi munne ono aba mukozi munne then kyekiba kikubya mukozi munno nga mwenna mu reportinga Museveni akusasula omusaala yasindika mbega weeri awuddiisa abantu ate oli mu kkuba mbega we kitegeeza oli mu kkuba agenda ya Museveni ey'okuwuddisa bannayuganda kitegeeza Gashumba yaabwe abeera ku opposition kakali kankubuuza ekibuuzo kimu America enaaba nsi yange eri kyesindika mbega wayo era kyenkya neekubayo ssimu gwe mulamusati wa redi mbega waffe simple logic yekisoboka ate kisoboke NUP ya Museveni kitegeeza nange omuwagizi wa NUP ndi muwagizi waki wa Museveni kubanga lino ttabi lyaki ntakke ayina kampani ekola emigaati newabawo nekola amazzi aga Delta Water kitegeeza n'abakola mu Delta Water bakozi be kale kitegeeza naffe abali mu NUP tuli bawagizi ba Museveni kakadi yagambye nkusaasidde gwe agoberera Bobi Wine bwe bamukwata bagenda mutwala magere gwe bagenda kutwala mu kkomero oba okutta the mighty party NRM enaaba yange eri ki etta abawagizi baayo wabeera ng'ono omukozi waabwe simple logic nabagamba bajja ne balonderera Kasasiro ne babuleeta mbu bwogere nene butamanya bwogerera mu bantu abalina obwongo obuli advanced obudduka internet mu Uganda tulina 4G kati ffe ate obwongo bwaffe buddukira ku 6G yes no ttabi lya Museveni kitegeeza mwatuteekawo Bobi Wine afuna abawagizi basannyalaze Besigye bamaze osannyalaza Besigye oba bali mu kusannyalaza Besigye tukoze omulimu fe abaliweereddwa akasiima ate akasiima batuwaka amasasi kututta na kutusiba mu makomera simple logic ababaka ba NUP bonna baali funded by Museveni era bakolera Museveni olwaliro Seggirinya Muhammad ne Alan Sewanyana ababaka ba NUP abakolera Museveni nga bwe yagambye wagala ababaka bonna bakolera Museveni bali kitalya kigo mukomera banatera okuweza omwaka naye ng'ekibavunaanyisa kutema bantu
bijambia naye ate ono akugambye ba Museveni. Then who is the real kijambia? Simple logic. Ekitegeza Museveni bulijjo bye tuga nti yatema abantu ebijambia bituufu kuba abatemi b'ebijambia mugambye bammwi. Kakati bannamasaka Museveni abadde abatema ebijambia bano baki be baleeta okwogera. Yagambye nti babeera mu private room n'asangayo babi babi agenda mu State House. Kiki bayita private? Kiki bayita private? Ekintu nga ky'omu kitegeeza kiba either omuganda agamba omukwano guba gw'ababiri oba ekyama kiba ky'ababiri abasatu basatulula. Bw'aba yalimu ow'okusatulula yali private. Simple logic. Kitegeeza bayida ebeera efuuse public. Eba private. Ebeera public. Wamanya oti ebintu ebiri mu private. Babi alina State House. Obadde abadde ategeeza. Babi alina State House Magere. Osegere. Babi yasoma talinga Gashumba. Babi yakuzibwa talinga Gashumba. Babi aliko guidance y'omwagalwa talinga Gashumba. Sisuubira nti asobola okukwata obulamu bwe n'abutwala mu ggoonya. Byonna by'ogambye si bifu. Gashumba naye yasoma. Gashumba akulaga ebbaluwa ne bweriba yakalimu ezo oba omugigi tazirina. Secondly ogambye Gashumba yakuzibwa lwaki tawassa? Abakazi basumbula. Kakati kitaawe bwe yali amukuza teyamubuulira nkwata ya mukazi nti basumbula. Gashumba yakuzibwa nga yalemedde okukuza omwana we ali mu Kimansula azina Zidoro. Omwana yatugamba omwana akuze. Olwo yakuzibwa. Omwana akuze. Omwana yakuze yeekolera byonna by'ayagala. Naye ebiseera ebisinga omwana bw'aba yakulira mu maka ga Reverend afuba nnyo naye abe Reverend. Era bw'olaba ng'ali mu kibaala anywa mwenge awemula omanya taata we yabanga either busy nnyo n'alimu okuza omwana ono tumuleke nnyo kuba tanna. Era simuliiko bambi. Era simuliiko. Nze njogera ku taata we. Taata we olowooza bw'atugamba nti nno NUP is funded by State House n'atugamba nti nno Babi abeera mu gundi era n'agamba yakolera muntu wa bulijjo. Wali okirabyeko omuntu akuba mukozi munne ng'ate anyiize nnyo ng'ate bakolera be bakuwa ssente. Osegere ate n'omukuba ng'onyiize nnyo. Gwe oli mu NUP Bobi Wine agendako eggulu okulaba Sale. Ankubuza ekibuuzo. Nzijukira Sale ng'akola statement n'ali egombi okusisinkana ku Bobi Wine. Bobi Wine ku level ye asitukati ndi gata agenda alabe Sale. Kala abato basinga wakirese nti Sale ajjako ewa Bobi Wine. Kuba ate ye wa wansi. Sale ye wa wansi. Sale ye wa wansi. Omusajja ow'amaanyi kugamba. Ani ow'amaanyi? Jeno Sale. Kuye ne Bobi Wine tuuka mu America bamanyani. Kuye ne Bobi Wine genda obuuze mutabani wo ow'emyaka 3. Kuye ne Bobi Wine amanyani. Kakati oddire baddandala mbw ate Bobi Wine yabasitukira okugenda okubalaba. Dandala okoseza ekigambo kikyamu. Buli omuntu akusingako kuye obaddandala. Ayeekolera. Bobi Wine tasobola genda ggulu kulaba Sale. Amwagaze eki mbuulira Mukama lwe yasituka n'ava mu Bwakabaka bwagende mu Ssabaalabe Sitaani. Gashumba abijjawo byayogera. Andi mutamiivu. Buli lw'okolagana ennyo n'omutamiivu naawe ofuuka mutamiivu. Ale n'ekirala alaakinga common sense. Twalize ebifaananyi naye yaggyeyo bikadde. Bobi Wine bwe yalina essala emabega eri nga kifire n'enviiri. Ng'omuyimbi. N'atugamba ebituufu agenda bireeta. Ate abirina. Ntaddewo abukadde 10 bajja bunsondera. Abireete. Abirina. Bw'okeera n'oleeta ebifaananyi Bobi Wine alina amalaasi ono tugenda mwesigisa tuta eggwanga oba omupraisinga. Olagana kitiibwa kya Mukama nti God can change a person. Today, when you look at Bobi Wine of today, not unene Bobi Wine whom the past. Totendereze kitiibwa kya Mukama. Bw'oba ogenda kwetuga
tosula omuguwa n'ogamba oh Mukama Katonda olaba yasitula ono nange ajja kunsitula. He is an inspiration.